Projan family yonna gy'oli tukwebaza okubanga buli ssaawa obeera kwoli ku Projan Media TV. Freedom Victoria webale kubanga okomentinga. Zaina Yasin, Agnes from Saudi Arabia webale commentinga. Rest Naluoga Nanyonga webale commentinga. Mwase Godfrey, Rahim Hassan, Namuli Winfred webale komao. Robina Nakate, Tina Mukasa, Rahuma Oganda, Katushabe webale commentinga. Omwana ya commentinga nnyo tukwebaza okuba ku Projan Media TV. Helen Fenty nawe nkutumiddeko. Waliwo ono bamuyitani Zaina Yasin, Kamazima Wini. Kale yonna gye muli tubebaza okubanga mu commentinga ku Projan Media TV. Naye nga nyiga akadde ako tokeerabira. Kati onako lwaleero waliwo story endala gye njadde tuyingiremuko. Ya mwana mwala Farida Nakazibwe. Recently Farida Nakazibwe yajjeeko empeta ye. Ekintu kino kinene nnyo gwinzo kirabanga ekya bulijjo. Omukyala yenna oba omwami yenna ffenna tumanya alina okubanga at least empeta yajambadde ku mukono eraga nti mufumbo. Naye we twanoonyereza twagenza okizuula nti omukyala ono Farida Nakazibwe woba tomanyi bulungi story ye about marriage life ye. Omukyala ono yawukana n'omwami ayitibwa Dan Nankunda. Osegeera era ensonga ezaabawukanya zaali nti omusajja yali mu Kristaayo oba yali mu Kristaayo, Farida mukyala musiraamu. So omusajja yamugamba okutwala ensonga zino mu maaso kubanga ye oba mulokolo naye nga Christian nti yeetaaga Farida Nakazibwe akole ki? Akyuse eddiini naye adde mu Bakristaayo. Okisegeera ekintu Farida Nakazibwe kye yagaana. Farida yagaana okikkiriza n'agamba nedda sisobola kyusa ki ddiini lyange. Okisegeera naye of recent ffenna tumanyi nti ono Dan Nankunda ye taata w'abo abaana Farida bayina. Abo abaana abakulu boolabakaawo ye taata waabwe. Naye recently sources zibadde ziraga nti Farida kale babadde bamiitinga mukono Gayi ku nsonga z'okuba nti boogera ku bufumbo bwabwe okusobola okubanga buddawo. Boogerezeganya olw'ensonga nti balina ezzadde ate nga balina oddikuza bombi. Naye nga kyotalina kwerabira nti essaawa zino Farida Nakazibwe ye nga ye mufumbo. Kyotalina kwerabira nti Farida mufumbo era mufumbo eri omusajja amanyiddwa nga Dr. Sali Omar. Dr. Sali Omar ali waliwa Dubai. Naye obuzibu bwajja Farida agamba nti omusajja ono ekyaleeta obuzibu obufumbo bwabwe yali abutambuliza mu bulimba. Ebintu ebisinga byali bya bulimba, ali amulimba. Kyovola nti n'omusajja ne Farida Nakazibwe yasalawo erinnya alyejjeko erya Sali nga takyalikozesa. Oba okisegeera era nga ensonda z'amawulire ziraga nti Farida Nakazibwe ayinza okuba nga akkiriza naye tebina konfamingibwa okuba nti agenda kwesonyiwa omusajja ono agende addeyo ewa baawe yasooka gwayinamu abaana abo abakulu. Era nga kiraga nti ayinza okukakkana kubanga ne omusajja Dan Nankunda bba wa Farida bali bamugamba nti oba watwala muwala waffe ffe twagala naawe osooka osiramuke, ate nga naye tasobola kikola. Kati olutalo lwali awo wakati bintu bya ddiini gojja tuwa endowooza yo mu nsonga eyo naye byali bintu bya ddiini. So kati Farida Nakazibwe ensonga gy'alina osooka okukola kwe kusooka na arranging divorce papers asobole okubanga adivorcinga omwami ono omusawo amanyiddwa nga Dr. Sali Omar. Oba okisegeera wabaana asobola okuddawo n'omwami we Dan Nankunda kubanga kiraga nti alayika ali willing okuddayo
simanyi oba agenda kyusa eddiini kyesimanyi naye nga kiraga nti Farida like ali willing okuddayo bakuze abaana baabwe kubanga yatuuse ku seerigamba nti ebintu by'abasajja alabika abikooye. So it is better concentrating mukuza abaana be. Gojja tuwe endowoozayo ku nsonga eno tusobole okuba nga tweyongerayo kubanga ono Dan Nankunda aluddeko ne Farida Nakazibwe era bali bonna ku WBS TV era bwe bavaayo ne bajja bonna ku NTV. So balina bondi y'amaanyi ng'ogyeko kino ekyeddiini okuba nti kiyinza obba kyaleetamuko obuzibu naye nga balina bondi y'amaanyi era nga yonna gy'oli osobola otuwa endowoozayo ku story eno. Farida akola atya? Farida Nakazibwe okitegeera addeyo ewa taata w'abaana be oba asigale? Kubanga nze ndaba essaawa zino Farida alinga ali mu gambling. Omusajja ali Dubai toli sure bintu bye okitegeera ebintu bwe bityo but osobola tuwa endowoozayo ne tuba nga tunyumyamuko manye no family naye nga nagambye onyiga akadaako okusobola okuba nga ofuna stories zaffe ez'enjawulo ezigenda mu maaso mu ggwanga, stories eza social media, stories eza coronavirus tujja batuba updating nga tuba buli kimu ku Projan wano wenyini.